Yali RCC we Lubaga Herbert Bulola yakwatibwa era n'avunaanibwa mu kkooti olw'ebigambo bye yajja ayogera eby'ensima ku sipiika wa paalamenti Anita Among ng'anumiriza nti ono ali enguzi ssaako n'okudibaga ofiisi mwali. Kyokka kino kyaleetawo obunkeke mu bantu era ne basigala nga beebuuza ddala lwaki abakozi ba gavumenti omwali Bulola ne sipiika wa paalamenti tebakwatagana ssaako n'okweyuza. Kyokka wadde bino byonna byaliwo, Bulola yeetondedde sipiika Anita Among ne sipiika Among naye n'amusonyiwa ku ebyo ebyaliwo. Tumaze ebbanga ddene nga twogera ne baasaba tukkiriziganye olunaku olwaleero ebibadde bitambula, ebibadde biriwo, ebyabaawo, tunayo sipiika ng'abantu b'enju emu. Bulola agamba nti teyejjusa ku ekyo kye yakola nti kubanga kyaliwo ekiri era kyakendeezebwa. Tulina famire y'ekibiina kya Nakawa famire Ono ategeezezza nti omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yayingira mu nsonga ezo era bw'atyo n'alagira Ssaabawolereza wa gavumenti awandiika ebbaluwa ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokuna 2025 ejjayo omusango. Sipiika agambye nti ensobi wadde zikolebwa abantu n'ono nga bwe yeetonze asaana okusonyiyibwa. Ku mukolo ogubadde ku paalamenti ng'abakulembeze ba disitulikiti 5 ezikola NRM mu Kampala omuli Nakawa, Lubaga, Kawempe, Ssetwe ne Makindye bano bakkiriziganyizza bonna awamu okugenda mu maaso n'okuwagira Anita Among ku bwa National Vice Chairman obw'omukyala. Olunaku olwaleero tuzibu n'essimaama waffe omwami waffe Nalongo era basanyufu nnyo olw'okuwagirira wano olwaleero nga Kampala. Nakawa tusaba bubagisi maama asobole okuba nga tusanyira mu kiseera asobole okuba nga alangirira. This opportunity that I've got because this is the team, these are the delegates, no other people other than these two are going to vote for us. Ensayo okulaba empimiro z'ensobi zonna zituvaamu okulaba nga tusobola okuwangula ebifo bya Kampala. Ekigenda okusembayo olwaleero wano njagala kubabuulira nti mwenna ng'obuuba maama abaagala nnyo. Anita Among agambye nti kino kye kiseera bannakibiina ki NRM bafune obukulembeze obuggya. I am here to give you myself to be used for the good of I want to talk about the laws. We need a connection between the parliament and the party. You know, the chairman of Makindye Kawempe talked about appropriation. The appropriation is there in parliament. But the person doing appropriation should be at the top decision-making body of the party. Kyokka omukulembeze w'edisitulikiti y'e Kawempe eya NRM Madina Nsirika agamba nti ebyobulamu bisaanidde bitunuulirwe nnyo kubanga abantu bangi bayita mu mbeera ey'okunyigizibwa nga tebalina na nsimbi zisobola kubajjanjaba. Ekintu kya X-ray okwanga esasulibwa ssente mu gavumenti mu ddwaliro lya gavumenti ebifaanano ebya gavumenti basobola kufuna X-ray ekyebita ssente basobola kufuna scan ekyebita ssente ogenda ngoze bakufaliza okuvengoma okuvekatutoba okuvaludawa nojja bawalina kuteeka mu IC. Sipiika amuzeemu n'ategeeza nti mu mbalirira ya 2025-2026